Oluvannyuma lw'okumala akaseera nga tayogerako eri bannamawulire, olwaleero ssenkaggale w'ekibiina ki Democratic Party Norbert Mao ategeezezza nga bwakomyewo okuddamu okutambuza emirimu gy'ekibiina kye era ng'atandise n'okukunga bannakibiina okwetaba mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okubindabinda. Kyokka Mao akomeddewo ng'ekibiina kyakulembera oyinza okugamba nti kiri mu masaŋŋanzira ga byabufuzi olw'abakulembeze abo ku ntikko okweyogerera ebisongovu awamu n'okwebuuza lwaki ono gavumenti ya NRM yamwongera obwa minisita ate ng'endagaano wakati w'ebibiina bino yaggwako ekisanja ekiwedde. Nze mpise mu bintu bingi ate ebiseera ebisinga nsirika n'okusirika seetaaga na kubaanukula kubanga sibalaba nga sayizi yange. Ebiseera ebisinga mbabuuza pulezidenti wa DP alina okuvuganya ku bwa pulezidenti w'eggwanga, kati akasanke kakulemye nganga onoogisobola. Wano Mao asekeredde bannakibiina abawakanya obukulembeze bwe era n'abasaba ensonyi z'obutamwagira mu lwokaano olw'obwa sipiika bwa paalamenti ate obutazifuula busungu. Weewaawo baakwatagana ne former speaker nga bo balowooza ajja kuwangula, teyawangula. Ekyo kyaggwa, akyali vice president wa DP. Kati nze namusaba kuva dda ti nze nina emirimu mingi gyenkola, jangu otambuze ekibiina. Kakati wobanga oli bwavunaanyizibwa, obuvunaanyizibwa bwo si kulengeza mukamaawo wabula kulaba nga bapasenja obatuusa. Tukitegedde nti obutasukka mwezi guno ekibiina ki DP kyakutuuza ttabamiruka waakyo mwe basuubira okumulungulira ensonga ez'enjawulo era Mao bw'ati asaba bannakibiina okujja okwanja ensonga zaabwe. Mao ng'era minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi akangudde ku ddoboozi ku nsonga y'ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu n'okuttatta n'enfuga egoberera amateeka ebikudde ejjembe mu ggwanga. Siina firimbi naye nina bendera. Omupiira we gufuluma nga mpanika bendera. Ebiseera eby'emabega nzize mpanika bendera era nakati njagala kuwanika bendera. Okutulugunya omuntu yenna kimenya mateeka. Okozesa amaanyi agasusse ng'okwata omuntu kimenya amateeka. Okusiba omuntu n'otamutwala mu kooti oluvannyuma lw'ennaku 2 kimenya mateeka. Kangateko na kino, okuyingiza omulwadde eyeetaaga obujjanjabi mu kadunkulu nakyo kimenya mateeka. Ono awanjagidde ebitongole byonna ebikwatibwako okulaba ng'ensonga z'abasibe by'ebyobufuzi okuli Kano Dr. Kizza Besigye, Ssaalongo Erias Lukwago n'abasibe abalala baweebwa obwenkanya nga ssemateeka bw'alambika. Ng'eggwanga twogere n'eddoboozi limu obutakoowa nga tukubiriza buli muntu yenna ali mu kifo kyonna eky'obuvunaanyizibwa ng'alina obuyinza ffenna tugondere amateeka agaliwo nga tutandikira ku ssemateeka constitution ya Uganda. Mu kiseera nga waliwo bingi ebisoomooza eggwanga, Mao agamba wasaanidde okubawo enjogerezaganya omutali byabufuzi okulowooza ku biseera by'eggwanga lina eby'omu maaso. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika.